bwe nalabye amasasi 13 nti gagenze kuba musumba basebo nibanyabo fenna tukeesa lukya omusumba ye n'asaba n'agamba bagawukule gagende wamukuuma omutalo lunaatera okuggwa wabeerawo abo ababeerawo okumpya fala kimanyi tukuluba nabyo naye Nsereka Abdulu bayimirirawo ne bakuuma ebyaffe Gashimoni n'ebirala. Nsereka Abdulu yatutendekera abaana abakulembeze nga mwe muli ne Honorable Nsereka ono era ye yanzirira mu bigere. Nze nali member wa Parliament wa Kampala Central bwe navaawo oyo nga sinagikwata era nga teyeri antama eddoboozi alituusanga kitaawe weefune kubeera mukulembeze naawe mugumu. N'atuweereza n'abalala Fatuma Nsereko simanyi oba yasobodde okujja n'aweereza mu kanso mwempeereza. So tujja kumwebaza emirimu emirungi. Twabadde bamuteekerateekera nteekateeka emuhonalinga nga omukulembeze yaliko mu KCCA naye mbabikira bababikidde ddala Nsereko yafa naye n'ekitongole weeteerewo ebigambo byo. Minisita wa Kampala ali wano Hajjat Minsa Kabanda oba yatuddewa ajja babuulira lwaki wuli waali ha omanyi Nsereko babeerawo tuwalinga minisita be basalagawo byasembayo naye ffe olumala okusalawo ne basooka nti babiyisaako ewooyo. Ndowooza ye yasazizaamu enteekateeka zaffe ez'okuteekerateekera Haji Nsereko y'anaababuulira bw'anaaba n'omukisa. Ekisembayo obubaka bwange atwanirize former Vice President Mwami Edward Kiwanuka Sekandi mukubire engalo ez'omwanguka kuba ye mumanyi enkola yetamala gakolaki nagogera engalo ezimwaniriza. Banaye musikirize maliriza obubaka bwange mu ddakiika esembayo. Sebo Supreme Mufti twebaza Haji Nsereko omugenzi olw'okulwanirira obusiraamu. Abadde muvumu abwagadde abukoleredde paka ku ssaawa y'enkola ki naye akaseera waagendedde ng'ekiriwo mu Buyisiraamu mwenna mukimanyi tetuyinza butakyogerako. Nze ndi mu kibuga Kampala ndi mukulembeze naye waagendedde nga sisobola na kulinnya ku masigidi enkulu kyannaku nnyo ng'erimu emigozoobano mingi mugimanyi eya Kampala muki naye njagala okubagamba buno obubaka bwe mbaweereza mu abasiraamu abali wano. Nze ndi muzzukulu gwa kakungulu ekibuli wali bwe bujjajjaffe. Buno obubaka njagala obubawa nga tuli mwagala eno wano we tuli Uganda we yali mu 1985 nga waliyo Bayoli Kaguta Museveni ne ttiimu yaabwe balwana okuzzaawo enfuga ennungi simanyi ekyabatuukako kati naye buli bwe baali mu nsiko balwananga kuzzaawo enfuga nnungi naye baba bakyalwana emyaka 5 mu 85 Olutwa eyalina Obote n'awamba Olutwa n'awamba Obote we bali mu gavumenti ki yemu. Abantu abamu baava ku Museveni ayali mu nsiko ne bagamba kati kiwedde ekyatutwala mu nsiko ne beegatta kwani ku Lutwa. Gwali mwezi gwa 7/85 emyezi gyayitawo mitono ne gavumenti ya Lutwa neegwirako ne bagendera wamu. Kaakati tubaddewo ne gavumenti yaffe ya Supreme Mufti nga tulwanirira ensonga nga tuli ekibuli abali eri nga bakulembeddwamu Abbas Kiyimba ne Abdu Kiyimba ne bannaabwe nga bali mu gavumenti eri ekodi Kampala balwana kati bawambye gwe babadde bali naye. Kaakati bawambye bamaze okuwamba mulimu abatandise okucacyayika nti bagenda mu gavumenti empya eya Lutwa eyawambye ey'Obote. Mwenda tujja kubatwala mbakakasa munywere we mubadde mubeere bagumu. Ekisembayo obubaka bwa eri Mugabe ng'anaatera okugwa baleeta Munangagwa n'asikira Mugabe. Akaseera ng'olutalo lunaatera okuggwa wabeerawo abo ababeerawo okumpi abalaba nti ekintu kigenda ne baagala bakiyoolewo temucacyayika. Ekisembayo
nga president we district mpulidde obubaka bwa Muganda ngo nabadde sirwa kubyogera Kiyimbo amini Mbabaali ngayogera ku bya security nengayi lwaki okudalira basebo ne banyabo ffenna tukeesa lucha gwe nanga ali wano tukeesa ki tuli ku bwa Katonda tuli ku bwalira era bwe boyagala okukakasa ffenaffe tutambula buli omu ali wano abakulu bano buli omu alina emmundu emukuuma nange bagimpa naye ensaasi si mundu nti girina nyina abasirikale abankuuma naye nsiiba mbasaasira bwe nalabye amasasi 13 nti gagenze kuba musumba omusumba ye n'asaba n'agamba bagawukule gagende ewa mukuuma 13 negagenda mu bakuumi netandika okusansira abankuuma ne bagamba mwekaabire kakati eyo embeera gye tulimu naye wiiki ejja tugenda kulangirira ffe abaagala enkyukakyuka ez'omugundu kyekiddako nga tutambulira wamu nga ttiimu Omukama abankuumire Ssaabasajja Kabaka awangaale n'ebigambo ebyo ku lwa ofiisi tukakanya amaloboozi aggalawo tukakanya amaloboozi ku lwa ofiisi ya Lord Mayor si ku lw'ekitongole ku lwa ofiisi ya Lord Mayor tulina obubaka bwa miliyoni emu nezikiriza mbuweyo Ssaabasajja Kabaka awangaale tukakanya amaloboozi mukamaffe Katikkiro we n'atuuse mukamaffe Katikkiro we n'atuuse nsaba Baganda Basindaza Nambooze tukakanya amaloboozi omukyalo oyo asigaza obudde butono nnyo kino saba webale nnyo pulezidenti wa FDC bannange kino ekiri wano omugenzi yakikolerera ekiri wano taata wange yakikolerera ate ekiri wano muto wange Nsereko Muhammadi sijja gamba nti bano bazze ku lwange bangi nnyo bategeeredde wano nti nange ndiwa wano naye naawe okikoleredde weebale nnyo weebalire ddala mwanyina miliyoni evudde mu KCCA baginkwasizza nange n'ensiima aba KCCA bebokka nabo abakategeera nti nange ndi mwana wano sebo owedde abantu amabugo bagampisaako bagakwasa Muhammadi bagakwasa Muhammadi naye aga KCCA gaagano ngalina mu kaashi ng'omwana ale nnyo Muhammadi yes mulimu n'obubaka bwa Dr. Kano Kiza Besigye tweyanza nnyo tweyanzegesebo webale nnyo webale ddala olw'okuba ayogedde pulezidenti wa FDC nange ate pulezidenti wange mu kibiina waatuukidde naye owa Buganda ate ow'ekitiibwa eyakawummula emirimu emingi ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga nga bwebadde enkola abantu basazeewo nti abantu nga ggwe batoola salaamu kakati kukukeeredde jangu wano otoole ku salaamu naye totya jjajjange zaake yazaala abaana abamu n'ababatiza abalala n'abasiramula kyova olaba Sereko akwata kiri Muhammadi nze nenkwata wingi eno kati salaamu osobola ogitoola mu ngeri eyange Mwanyiraze Nambooze agaragaza okuyigiriza jjajjawe kunuusa bugolo ate yanakwata ku mugomba bakadde bange abakulembeddwa mukadde waffe Supreme Mufti ow'ekitiibwa Katikkiro muganda wange ate mukama waffe mu Parliament Right Honorable Joel Ssenyonyi ow'ekitiibwa Edward Sekandi
Onoonya ekifo eky'okuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sawuna, massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina roomu eziri self-contained nga nnungi nnyo. Kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere, security ennungi nga ne privacy y'abaclienti baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 75964215 oba noti 761489 noti emu noti 4 Nina Guest House, a home away from home. Oyagala okuteekerateekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ngenda mu bannaffe aba talkr restaurant abasangibwa e Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga wano ku Masaka Road nga balina abafumbi abatendeka obulungi ate nga bateekateeka emikolo egya buli kika. Bannaffe aba talkr restaurant bakola ne outside catering saako ne delivery. Emmere ekutuukako awo wennyini w'oli. Kola order yo kati opiyo. Kuba ku nnamba y'essimu eno bakubire ku noti 7 noti emu 28 55 25 oba noti 772443 Bannaffe aba talkr restaurant bakola omukolo gwo n'otaguddamu. Tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawo ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende ku Hoima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssenjale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka saako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75939386 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo.